circumstances that have been stated by counsel for the applicant, this court is left with only one option, and that is to dismiss this application for want of prosecution under section 17 subsection 2 of the Judicature Act. Counsel for both parties shall liaise with the Deputy Registrar of the ICB to have High Court case number 001 of 2018 fixed for hearing within 1 month hereof, since the case is already backlogged. Twali tusabye okweyimirirwa naye tukusazizaamu wabula sitegedde bulungi mulamuzi byagambye omanyi omuzindalo gweno guwawaala simanyi obagamba kuwuliriza omusango obwandetesa wano obagamba kuwuliriza beyiro ndala simanyi kanso ajja kumbuulira era naawe akubuulire musaba naawe akubuulire ekirala nkusaba bwe mbalina kyenakusobya kyonna Mama nsonyiwa namwange nkusaba nsonyiwa wemalina kyonna kyenakusobya saagala kutuuka wa Katonda ng'olina kyomwanya alhamdulillah era nkusaba mama togattanga ku Allah ekintu ekirala kyonna okutusala oli musisinkana alhamdulillah kyekizibu kyange kisinga okuba ekinene n'okusinga omwana wange n'okusinga mukyala wange otagattako Allah kintu kirala kyonna musisinkana nga omwawula ekirala nkusaba bwoba obuddaawo ogambe bawalabo n'oyo kansa batansuubiza bakutwale Mama tugende mpola naye ekyo kyakugambye kyabadde agenda okugamba nti bw'ova wano